Abatuuze ku byalo okuli Maboga, Kankere ne Kibanga ebisangibwa mu luka gw'e Kagulube mu ggombolola y'Emugoye mu disitulikiti y'e Kalangala basula bagomoka nga bakuma ebyoto n'okutalaaga ebifo ebiwerako nga bakutte ebitawuluzi by'omuliro okukanga envubu. Kubanga envubu erengera omuliro awo tejjaawo naye zeewaggudde we tutakumye we ziyita. Abantu obulamu bwabwe bugenda nga tutunula. Omuntu afa omu ku omu ekyo ne kiggwa ne tuziika. N'omulala n'afa bwe bityo. Kakati tulinze abantu bagende nga baggwawo bwe batyo olw'ekisolo ekimu bwe kiti. Mu kiseera kino bagamba nti oluvannyuma lw'okutta bannaawe basatu zaatandise n'okubalumba amaka gaabwe buli obudde lwe buziba. Saawa zaalinga 2 abaana nga bali mu kiyungu ndi mu nnyumba ndaba mawulire ne bajja ne baŋŋamba nti waliyo ente. Olwafuluma wabweru nalaba nvubu n'embaga y'envubu baafuna ekyekanga ate eky'amaanyi. Omuntu otya okufuluma ebweru n'ogamba nti bwe nfuluma nyinza okusanga ekisolo ekyo wa ebweru. Muwonge twayiringa e defense ku kyalo Maboga atulaza obugubi bwe bayitamu naddala ekiro lw'envubu zino. Okubayamba kwe tulina kukuumako tuleeta ebirebe ne tukuba nga tukuŋŋaanyiza bannaffe ababa bakkiriza ne tukuma omuliro. Mu kusooka buli kawungeezi abatuuze bano bakuŋŋaana ne beekolamu omulimu engeri ebikwekweto binaabeera era nga wano omusasi waffe baamulaza ennimiro zaabwe omuli kasooli n'emmere endala envubu gye zigenze zisaanyaawo. Guno gwali musiri kasooli naye bwe bagamba nti songa ku munwe gumu gwokka oyinza okugubulwa. Kati nalima kasooli guguno omusiri nnimye lumonde wuuyo nayo neeraliikirira. Bagambye nti balajjanidde ab'ekitongole kya UWA ekivunaanyizibwa ku nsolo zino naye nga tebayambibwa. Ye omutaka Bambalazaabwe Ssemakula asabye abakulira ekitongole kino bakkirize envubu zittibwe kuba zimazeeko abatuuze emirembe. Eno ensolo eri mu kutta emirimu gy'abantu abalala bonna. So nga ensolo zino ez'omunsiko ne bw'oba ng'ozaagala otya tisobola kubeerawo ng'abantu tibaliiwo, tisobola kubeerawo ng'abantu tibakola mirimu. Engeri esinga yakugamba UWA mukkirize abantu bano batte ensolo eno kubanga timuna gye mugenda gitwala. Tulabe nga mukkirize abantu okutta enjobe mu kitundu era pamiti weeziri. Lwaki timuwa abantu bano pamiti emu ne batta ensolo eno emu kubanga timugenda gijjawo ate ejja kusigala nga ebabonyaabonya emirembe gyonna. Samuel Nkuba yakusekedde gwino ku Bukedde TV.